kaakano lyekkubo lye basimbako ennyo essira eryo lye bakozesa n'olwaleero nga bayita mwe babakkiriza okutufuga. Bano bakyatusibyeko enkola ezo engwira omwanjuzi nga bwe yazoogedde mwe tukyasikira omuguwa n'abo nga Buganda. Bo kye baagala kwe kutuggyirako ddala obutongole abateesiteesi kye bayise sovereignty obw'eggwanga n'ensi yaffe Buganda. Abawuliriza abalungi, ekiwandiiko kigenda mu maaso. Ffe ffennyini bassekinnoomu tulina okuwa obukulembeze buli we tuba obwesimbu, obw'amazima n'obwenkanya, nga twekakasa mu kumanya n'okutegeera naddala gye tuvudde ne we tuli. Olwo tutegekere ebiseera byaffe eby'omu maaso n'omutima ogw'obuvumu n'obusaasizi nga temuli kwerimba kye tuva tuteesa era ne twebuuza buli we tuba. Twamanyiizibwa okulowoolezebwa n'okukolerwa mu bintu bingi okuva abagwira bwe bajja. Omulanga tuve mu kusuubirira mu bululu abadda mu bifo ebyabajja okwenoonyeza ebyabwe ebyayogeddwako mu muko ogusoose nga bebaddira mu bifo nabo omulimu gwabwe kwegajambula oba kugajambula nakwekkusa bokka. Bwe tuli kati ng'Abaganda n'Obuganda tuli mu buddu. Muwulidde ekyo? Obuddu buno bwatuyingizibwamu Bazungu abeetonderawo gye bayita ensi Uganda, nga bayita mu biwandiiko bye baatukakaatikako mu ndagaano. Byonna be baabyekoleranga era bya bulyake, bya bukuusa na bunnanfuusi. Buli abazzi babikoleramu nga babikkiriza nti ddala bituufu, bajjudde amabala ag'obutemu, obubbi, obuliisamaanyi n'obunnanfuusi. Ekiwandiiko kigenda mu maaso. Nsonyiweko. Okuva mu 1884 Buganda yali ekolagana ne Bungereza ku ddaala lya ggwanga ku ggwanga, nsi ku nsi. Olufuutifuuti omuwandiisi lwe yagambye bilateral cooperation. Ensonga za Buganda e Bungereza nga zikolerwako mu ofisi y'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu lufuutifuuti Foreign Office. Katikkiro Winston Churchill bwe yajja mu Buganda mu 1902 ye yawa ekiragiro ensonga za Buganda okweggibwa mu office gye tusoose okulya waggulu gye bayita Foreign Office nezzibwa mu office y'ensonga z'amatwale mu lufuutifuuti kye bayita Colonial Office. Mufune enjawulo. Foreign Office ggwanga ku ggwanga. Kaakati Winston agikyusiza agitadde mu Colonial Office, agiteekamu mu mwaka gw'Olunkumu-1905. Ssekabaka Muteesa II Walugembe bwe yasaba nti mu kye bayita endagaano y'olwenda 1900 agreement muteekebwemu emyaka obukuumi kwe bulikoma obwa Buganda. Olwo ne batandika okumusalira enkwe ez'ebibiina n'okuyisa era n'okukyayisa Buganda mu baliraanwa. Tujjukire bwe bazze bafutyanka ba Ssekabaka okuva ku Muteesa ow'olubereberye, tutunuulire bye bazze bakola era bye baakola na buli kati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Amateeka ge bamukolera, bye bamwogerera, bye bamukako okwogera, bye boogera mu linnya lye, kumpi byonna byakutyoboola ffenna ab'eggwanga Buganda.
mbakakasa fe obutongole nkiddamu obwa Buganda tubulina naye bakyatulwanyisa bulwanyisa. Kabaka abamuyita mu lufuutifuuti His Highness, ekitegeeza nti talina nsi gy'afuga. Baagala tukkirize nti kabaka tafuga Buganda, wulira enjawulo, wabula afuga Baganda. Amakulu nti n'olwekyo tafuga nsi naye afuga bantu. Tugamba tutya? Ekyo kikafuuwe. Newankubadde obukusa bw'abaayitibwa oba abatumwa bannabyabufuzi buzze butugulumbya okuva ku myanga, ffe nga Obuganda ekyo tukigaanira ddala. Ffe abaaguna omulembe omutebi tukola tulabe nga tukozesa obutongole bwaffe, so si kubweddiza bwonna kyokka. Tulina okutandika okukozesa obutongole bwa Buganda mu mpuliziganya, okuteesa, ebyenfuna, ebyobulamu. Ffe twakyerowolezaako dda. Enkola ey'abakotoggera ababba n'okulemesa Buganda mu bifo eby'obukulembeze mu Buganda yekyatulemesezza okusenvula ekiwera. Tugimanyi era nkola mbi era tulwana nnyo. Eno nayo yatandika ku myanga. Abagajambuzi bwe bassa Apollo Kaggwa ku bwakatikkiro. Oluvannyuma yayambako okuvuunika Namulondo ya Mwanga. Ebyekika ekyo ne leero weebiri. Noonyereza ku byakolebwa ababaddewo n'abaliwo nga Professor Apollo Nsibambi, Reverend Dan Kajumba, Peter Mayiga, Kaya Kavuma, abakulira Buganda Land Board n'abalala. Buli lwe boogerwako nga beekweka mu ky'okuba abakungu ba Kabaka. Mbu Kabaka yaasiima busiimi. Kabaka wa Buganda tasiima babbi n'abakotoggezi mu Bwakabaka bwe. Abaagalwa katusoke tubawummuzeemu ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Awangaala ennyo Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssebo oba nnyabo lowooza ku ebyo tusoose okwogerako waggulu bwe tutyo omukulu nga akyabawummuzaamu ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Awangaale Ssaabasajja Kabaka era kambatwalirewo mu kuwummula n'oluvannyuma tukomewo. Baganda bange tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, abapatikana mu kibuga, abatuuze mwenna, abayimba oluyimba mumbozi munyumya enkyuka mu nkola bwe beenajja. Njagala okubeera mu kikoosi ky'abagikulembedde. Ogenda ku kkanisa osangeyo Katonda naye osangayo bulimba n'ababuulira mu bukodyo. Ebyobufuzi politiki saabimatira naye ebimumenya kuba abisangamu obukumpanya. Mu kiseera ky'okulonda obululu obuteekayo n'osuubira abulidde eggwanga lyaffe okulijja mu sso. The city politician ekyalindira eddoboozi lyange lijja mu ngeri ya revolution. Soma amawulire gajjudde contradiction y'obulyake ebutaamye corruption ye fashion. Ministers eri omusanga talina nsonyi, abaana babonaabona abagambo bamufa mufe. Osuubira ensi yaffe naye okukyuka bakwongera bikubuza mu bwongo bakukwate. Baganda bange tukoye n'embeera, 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 tukoye n'embeera. Eddoboozi ly'okuna mu bwongo ly'obuuza ku Yesu ne Sitaani obwavu n'eggeyenaani akusibidde mu sitoole z'okugootaana okanudde n'abiri paka lw'ofuuse maasaana. Manya abamu abagenze mu ntaana nga bejjusa obutoogera bizibu byabassa bakomawo mu maloboozi
mu ngeri y'emyoyo mu revelation okubikkulirwa ne bw'oba kasitiri oba kiggala oba muzibe eddoboozi lyogera oyimuke eno embeera bwere ng'omutuuze bwefeeko kyawandiikibwa ne mungu ayamba beeyamba bwetakola tolya mu kampala emirimu jabbula obaawo otya teryamanyi teryafaayo kaseera keekano va ku situulu kw'otudde weebuza ebibuuzo by'okukujja mu mbeera Banda bange tukoye n'embeera tukoye n'embeera tukoye n'embeera tukoye n'embeera naggulu tukoye n'embeera kawempe tukoye n'embeera tukoye n'embeera mu byalo tukoye buli bw'oyita mu kampala bateekawo ebbaala omwenge kakodyo oleme kubaako ky'obuuza